standing up to this nonsense. And this is what happens in countries where governments try to rig elections and proclaim whoever they want and just keep on going with their own interests over the interests of the people. Thank you very much. We have to move to Kigum. That's the music. Okay, kale mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala. NUP ina candidate ng'ali unopposed. Bino oba TV tezibiraba nga ye tebaamutugambako. Kale tugenda beera nga tubitunuulira. Omukulembeze olunaku olwaleero ayolekedde ebitundu ebyagago era ng'agenze kubeera ng'abunyisa enjiri saidizi eyo abantu bamwesige bamukwase eggwanga lino asobole okubeera ng'alikulembera odijja mu Uganda enkadde alituuse mu New Uganda. Eryo lye libadde essanyu nga basimbula olunaku olwaleero wabula asoose kwogerako nabo mu bategeeza abategeezeza nti mazima nze ndi muyeekera naye omuyeekera mu mateeka njekera mwami Museveni ave mu buyinza twagala kumujjamu era agambe kino sikyetonda mu ngeri emu Bobi Wine akunze buli ayina kyasobola ensimbi zibakeeye tugenda beera nga nabyo tubitunuulira olunaku olwajjo amataba agalabiseeko mu kibuga Kampala abantu bana baafudde ensobi yaani waliwo abanenya hamu waliwo abanenya KCCA ani ayina ensobi mu nsonga zino amazzi ganjadde mu kibuga emmali y'abantu yayonoonese tugenda beera nga tugitunuulira kakati nina emboozi bbiri zannemye okwawula ani yazikoze n'asinga munne. NTV yakoze emboozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eyajjo ey'ekitugumu ne gye yatambulidde kati ne BBS neekola emboozi nze zonna naziwulidde ne nalemye okutegeera ani yasinze. Wallahi BBS gyo mwakoze emboozi NTV mwe bino bya bulijjo naye n'emboozi yajjo yannemye okutegeera ani yagisinze. Njagadde njibaleetereko wano mumbuulire mwani yabasingidde bakolera emboozi bannange jjo abasajja basonsodde emboozi nzikuleetedde bbiri njagala ombuulire gwani akusingidde mu mboozi eyajjo. Tugenda beera nga zonna tuzitunuulira mukwano gwange. Samia Suluhu ye mukulembeze w'eggwanga lya Tanzania wetwogerera bino yamaze dda okubeera ng'alangirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga lino eyawangudde akalulu n'ebitundu ebiwerera ddala 98 awo. So tugenda beera nga tubitunuulira okwongera okubeera nga tubinnyonnyoka. Samia Suluhu agenza okutuuka ku buwanguzi buno ng'ensi erowooza abbye bubbe. Agenza otuuka ku buwanguzi buno ng'amawulire agava munda mu ggwanga erya Tanzania galaga nti abantu abawerera ddala 7 bafu olw'okwekalakasa okwabaddeyo. So bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira mu ntunuuliro esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Nzikiriza tukole bwe tuti then ate nkomewo. DPTV Uganda, Down People Television. Mbanirizaako basebo ne bannyabo yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala. Yenze Sajjime nja kusaba video jimpeere like eyakatwegattako agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga buli kimu kitambule bulungi maridadi sana kabisa. Njagala kubeera nga ntandika n'emboozi eno. Bino ntero bibagamba nzijano ne mbibagamba ng'asaaga naddala abantu abali emitala w'amayanja. Abantu bangi beefudde ba pastor ku mitimbagano TikTok, Facebook, YouTube beefudde ba pastor
mbu basabira abantu bakola ebyamagero mubawa ssente zammwe si be bokka waliwo n'abantu abajja simanya bikampuni Alliance Motion Global simanya bikoze bitya bangi buli ajja atagetinga ssente zammwe mbadde ndaba emboozi eno ono pastor nenjagala olabe engeri gy'akolamu ekintu kye then tujje ombulire gwe kikyolowooza tuwe emboozi eyo Namwanje Angela wandiagadde nkusumulire ku lujja lwa kitawo n'ennyoko ogenda ofumbirwe. Namwanje Angela nkusumulire ku lujja lwa kitawo n'ennyoko ogenda ofumbirwe. Natukunda Judith wandiagadde nkusumulire ku lujja lwa kitawo n'ennyoko ogenda ofumbirwe. Natukunda nkusumulire ku lujja lwa kitawo n'ennyoko ogenda ofumbirwe. Nakanja ko wandiagadde nkusumulire ku kika kya kitawo n'ennyoko ogenda ofumbirwe. Nakanja ko nkusumulire ku kitawo kujjayo ku lujja sumulire ku lujja lwa kitawo n'ennyoko ogenda owase ate okole emirimu ozaala abaana bawala n'abalenzi nga bwolaba bwe mbadde nsumulula abaana abo akawungezi ka leero bwe nti bwe ngenda okubasumulula ku Lwokutaano overnight tuba tusumulula ki mwe mutukirivu ngambye nti abaana abasinga babasibira ku lujja kirwa kibagamba gundi yazaalira ku lujja awo we tuli ensumululo ogirabye naye ali mu kuyita abantu ku Lwokutaano agenda kubeera ng'asumulula oli agamba nedda ne wabaawo abamunona ogamba nedda nga pasita tayagala ogambe nedda era woogaanira baabo bakolera na mu bisenge wogamba nedda byampaka oyina okusumululwa oyina okufumbirwa oyina okuwasa kati naye eyo ye teeki gye yagiddemu abantu temwagala kuwasa temwagala byampaka so kyaki yiyo erwe yeyensi Uganda okaaba bwoseka buli omu agikoleramu byayagala ebyekisiru kale bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza tugende mu lunaku olwajjo twalabye candidate wa NUP ali unopposed oba yayiseewo unopposed omukyalo oyo yayiseewo ku bwakansala ndowooza LC3 bwe mbanga seerabidde bwakansala LC3 soko mutuweeko bawubire kabona abekapa muri kutubona abebusoga muri kumbona tuli wano ne candidate waffe ali unopposed kati mujja kiwulira. Thank you very much. We have to move to Kigum. That's the music. I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. oba omuwala oyo ye Sande era nga yayiseewo unopposed mu district ey'Alamwo unopposed district y'Alamwo era ye yakisiirinze dda naye eno gye bagamba Bobi Wine talinayo bantu nene wankubadde nga yayitawo unopposed njagala kutegeeza nti tewali na mukutu gwa mawulire gumwogerako nti mu bitundu ebyalamu eyo NUP inayo candidate gwe bata NRM nga teyamutaddeko muntu deputy yamutaddeko FDC yamutaddeko tewali kibiina nenga NUP yasobodde okusikamuko nebeera n'omuntu eyo so kino kirungi ate era kya ssanyu then njagala tugende butereevu nnyo mu Bobi Wine abadde ne ttiimu olwaleero ndowooza tusooke mu speech then tujje ku ttiimu eyo olwaleero abuulidde abantu bano amazima nti zo ssente teziriiwo ne tukwatire wamu tusobole okubeera nga tuggusa mission y'Abannayuganda n'abagamba nze gwe mulaba wano kituufu ndi muyeekera yes ndi muyeekera
era njekera mwami Museveni kumujja mu buyinza naye ndi muyekera ayekera mu mateeka. Njagala tulabe emboozi eno then tujje twogere ebigambo ebirala. Now we are moving like rebels, that's the honest truth. We are moving in a Robert Dobbs style. We are moving like rebels. Let's continue moving like rebels. In any case, we are rebels. Me, I'm a rebel. And I'm a violent rebel. I don't apologize about that. You know, I'm a non-violent rebel. I'm leading a team of people, Ugandans, to remove Museveni. That is on record. I've said that on camera many times. And it's not illegal to say that we want to remove Museveni. We are his opponents. And we are using the law. We are legal rebels within the law. We are legitimate rebels. So we are going to remove that man using the law and using the vote. Finally, about the Acholi elders engagement, gladly we made our program that we go to every region twice. Come to Acholi, like we went to Lango, Karamoja and all that, but we'll come maybe on the second leg, we'll arrange that and see how we do it. Finally, comrades, my humble message to all of us, before talking about our manifesto, before talking about what we want to do for our country, I request that we focus on uniting our people. Uniting our people. No weapon has served Museveni like divide and rule. It has served him so much that right from the beginning he has created suspicion which benefits him. But if this country unites, that is the end of Museveni. If this country unites, that's the end of anybody that would seek to use them. Not only Museveni, but even ourselves. Once our people are united, then not even us can manipulate them. So let us focus on uniting our people. Let us focus on demystifying the lies. And let us focus on showing people that actually this thing is theirs. Let us make our people own this struggle. It is theirs. It does not belong to anybody or any particular group of people. That will help us a great, 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 great deal. I'll sign off by promising you that I've not put my head down. We are looking for money. We are looking out for comrades that can support us. And I hope even those that see this video can come to our aid, either directly or indirectly. I know we have many comrades out there that are from northern Uganda, in the diaspora, and they have been reaching out to individual leaders in northern Uganda, trying to see how best they can help, those from the west, those from the east. As a leader, I'm going to do everything that I can to get us out of this conundrum. All I need from... Okay, kale bwe bubaka bwaba wadde ku macha n'obulala ayogeddeko nabo n'ababuulira ku nsonga z'okubeera nga tebannaba kwanveiringa kitebe kya NUP oba head office ey'omambuka eyo n'abagamba byonna bijja. So n'ebigambo ebirala nga bwe mubiwulidde. Then njagala kwolekera nakugambye nti tuyina emboozi bbiri. Emboozi zino ebbiri nze nalemeddwa wallahi okumanya ani yasinze munne. Bulijjo NTV yetu kuba left right center. Ni abaniga ba BBS bakoze emboozi. Kati nze nsazewo nzireete bbiri gwombuulire ani yasinze ogikola. Anyway, Bobi Wine asiibudde abantu bano mu ssanyu n'ayolekera agago olunaku olwaleero. Era eryo lye libadde essanyu ajja kuva eno ng'ennimi z'ayogera baaba mutuweeko.
Anagenda veno ng'ennimi z'ayogera nga mpitirivu musajja mugezi nnyo ebitagambika. So kale nzikiriza tweyongereyo bwe tubanga tuvuda. In fact nga sinnaba kuvaawo bannange njagala kuddamu okuyisaawo omulanga gwange. Essimu yange yayonoonese nzize eri mmwe mikwano gyange bakyali bange bempeereza era bwe tuwuliziganya. Njagala kunkwasizaako kufuna ssimu. Njagala kunkwasizaako kufuna ssimu tukole emirimu. Gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okukwasizaako DPTV Uganda nja kukusaba ennamba y'essimu ebeerawo wansi awo. Ebeerawo wansi awo producer jagiteekayo. Then yitako otuwe obubaka. Ye eriko 0707275859 kyonna kyolina. Njagala kwebaza omwami bamuyitaani yatuwadde emitwalo 2 bamuyitaani maama bamuyitaani Muhammadi Wandera. Waliwo ne mukwano gwaffe omulala ali mu United States awo yatuwadde emitwalo 10. Bada tweyanziza. Mbasaba munkwasizeeko. Katweyongereyo. Nabagambye ku mboozi ebbiri. Tugenda sooka n'emboozi ya BBS. Njagala ombulira ani yasinze okukola emboozi eno. Katusooke n'emboozi ya BBS. Then tujene ya NTV. Gituwe. President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulu yalemereddwa okutuuka mu budde mu disitulikiti y'e Kalenga gye yabadde alina okuwengeza akalulu ng'entabo yafudde ku nguudo embi ezijjudde ettaka ate nga ziserera okukamala era obudde bwamuzibiddeko mu kkumiro ly'ebisolo erya Kidepo n'alangirira nti okutalaga Kalenga kyabadde kigaanye. Akabuga k'e Kalenga yakanyiddemu ku ssaawa nga 3 ez'ekiro n'akafuluma kilomita nga 2 okutuuka we yasuze era abatonotono abategedde nti yasuze mu kitundu bakedde kutindiga lugendo okutuuka ku woteeri eno kyokka ye baatuukiddeyo nga amagye g'abasooseeyo dda nga tebakkirizibwa kusemberera woteeri. Amagye ne poliisi birwanye nga bwe bisobola Kyagulanyi aleme kuddayo mu kabuga k'e Kalenga wabula n'abategeeza nti yabadde alina okugenda yanywa amafuta olw'amagezi ne gabeesiba kubanga olwo babadde tebakyalina kyakukola. Anywedde amafuta ng'olwo ne kabangaliza amagye zeetala akabuga konna kyokka Kyagulanyi abantu babadde ng'abawunyiriza omuwunyirize ne badda ku nguudo wakati mu by'ebyokwerinda okwetala. Ekigendererwa ky'amagye eky'abantu obutamulabako awo wekifiiridde kubanga olubadde okuva ku mafuta n'afulumya omutwe mu mmotoka olwo nga n'abaakadodi baasumuludde dde essanyu erivula okutta abantu b'omu kitundu. Waliwo bangi abadde bambadde engoye za NRM kyokka ng'ekibali mu mitima munda kirabika kirala era bakiragidde mu bikolwa. Bw'abadde tannasimbula okwolekera disitulikiti okuliramu n'ekitigumu ezisangibwa mu tundutundu lyakyo lyasoose kwebaza basirikale abaamwebwa akakiiko k'ebyokulonda okumukuuma n'asaba n'abantu b'okwongera okukuuma empisa. Even the security that was given to us by Electoral Commission been decent with us, they've been friendly with us. I continue to ask you to be friendly with them. Not only the police officers that we move with, but the police officers you meet out there. They are not our enemies. Enguudo zonna ziyakozesezza okuva e Soroti, Naite Kapera Byongo, Wuyabimu, Kotido, Kabongo, Kalenga paka ku nkingizi z'ekibuga Kitigumu. Zonna zibadde zataka nga mpaawo koolansi era zemu okulinnya ku luguudo lwa koolansi mu Saabu Kawunti y'e Mukyunyi. Esangibwa e Kitigumu wasanze ng'obudde bamwesunze nga mbaga. Oluguudo olumutwalira mu gy'abadde alina okusookera asanze lwattaka nga lujjudde akaseerezi nga n'ebitundu ebimu asanze biweetiye birima bulimi. Disitulikiti y'Eramu agingidde mu maanyi wakati mu bantu abangi abamwaniriza mu kabuga k'e Patibe era bakira bali ku luguudo newankubadde ng'enkuba ebadde kyejjeetye.
disitulikiti era mwewangaliramu abantu 9,930 nga baayobogera lulimi lukyoli wabula n'Olungereza balwogerera ddala ng'ayogerako eri abantu b'eno Kyagulanyi abasabye okumanya omugaso akalulu kaabwe ke gulina kale nga tebasaanye kukajaajamya mu kiseera ng'okulonda kutuuse. I am like you. You are like me. I want you to have confidence. I want you to believe in yourself. I want you to become a leader. Take lead where you are. Organize. I am not going to come back here until the elections. I don't even know what is going to happen. But I want you to take charge of your place. I want you to lead your people. Build your groups, 5, 10 people. Lead them. Teach them. Explain this that I've said in your language. Be the leader. Bw'afudde era mwayolekedde disitulikiti y'Ekiduggu gy'asembedde era atuuseewo wakati mu Namungi w'omuntu abadde yamulindiridde okuva obwedda. Enkulunge muyingiza ekibuga Kitigumu asanze poliisi egikiisemu ebimotoka byayo nga temukkiriza kweyongerayo kyokka n'akozesa olukujjukujju n'awalampa ekifunvu ekibadde ebbali y'oluguudo n'ayitawo ku mpaka olwo n'abawagizi be bwe batyo ne bamugoberera nga poliisi tekyalina kyakukola. Akubye olukuŋŋaana gaggadde mu kibuga Kitigumu olwetabiddwako Namungi w'omuntu. Akubiriza abantu b'Ekitigumu okuvaayo mu bungi balonde eggwanga lifune enkyukakyuka balyeyagaliremu naddala nga baganyulwa mu by'obugagga byalyo mu kiseera kino nga babiganyulwamu baalubatu. My brothers and sisters, my message to you today is that this is our time. My message to you today is that we can change the destiny of this country. We can start afresh. We can fix this country. When we come together in that new Uganda that I'm talking about, the people of Uganda are going to be the bosses and the leaders will be servants. In a new Uganda, Uganda is not going to be a kingdom of Rajput. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi wakulutandika ng'atalaga disitulikiti y'e Agago n'oluvannyuma akomekereze ne Padel. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, wane Kitigumu Mwakyoli. Okusookera ddala ensi yeetaagamu competition. Singa NTV tebaddeewo BBS Ronald Kitanda baba eno mwagikoze boy omuntu atuuka n'abuuza eno BBS ye yagikoze boy eno mwagikoze kakati NTV yakoze yaayo same story ne waliwo byolaba mu ya BBS nga tebiri mu NTV naye nga njagala tulabe ya NTV kati bonna batulaza akasooto naye njagala olabe zaayo katone mabega olabe NTV eng'egi yatandiseemu amakubo yatuwadde okuva mu kiro nga basiraanye nejja neetandika otusiigira ekifaananyi kati waliwo BBS byesomye NTV byetaasomye gwe n'emboozi njagala ogyerabire katulabe ya NTV. The NUP bendera mu kuvuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi olunaku lw'eggulo disitulikiti yabadde alina okutalaaga yakomye ku emu eya Kabong oluvannyuma lw'obudde okumuzibako nga tannatuuka mu ndala. Bwamuzibyeko ng'akyabambaga mu kkubo eriyita mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo Valley National Park erimutuusa mu disitulikiti ey'okubiri ey'e Kalenga gye yabadde alina okutalaagamu. Eyabadde alina okuba olukuŋŋaana e Kalenga nga tezinawera 12 ezaalagibwa akakiiko k'ebyokulonda yatuuseyo zigobye mu 2 ekitundu ez'ekiro kyokka kino tekyalobedde bawagizi okumulindirira bwe bategedde nti ali mu kkubo. Mumaffe NTV musomere eggulire mubaffe
gy'oyinza okuyita tawuni ya disitulikiti ennamba ey'Ekalenga bw'ogituukamu oba ng'ayita mu buduuka bw'oku kkubo. Ekiro twabutaabutanya okuwa mmantawo okusula ng'ebisulo ebitono ebiri mu katawuni kano biweddewo. Abasinga baasuze mu mpewo n'abalala ebidduka mwe baatambulidde bye byafuuse ebisulo. Disitulikiti eno yatondebwawo jjo ly'abalamu mu gw'omusanvu 2019 nga yakutulwa ku Yekabong. Yesemberedde omukwano gw'abantu ne gubalemesa. Ayolekedde disitulikiti y'Eramwo kyokka okugiyingiramu asoose kuyingirako mu nsalo za disitulikiti y'Ekitigumu zaayingiriddemu mu katawuni ke Orom n'awayaamu n'abaawo. Ena ayise mu makubo ga ttaka era ekkubo lya koolaasi eridde Ekitigumu aligwiriddeko mu ggombolola y'e Muchwini. Koolaasi tamubandaddeeko ebadde ebula kilomita 4 okutuuka mu kibuga Kitigumu nadda mu kkubo era ettaka erimutuusiza mu disitulikiti y'Eramwo. Lino libadde litonyeemu n'oluwandagirize lw'enkuba. Mu tawuni kanso y'e Padibe mu disitulikiti y'Eramwo waakulya olukuŋŋaana ku ssaawa 9. Enjiri abuulidde yakugatta bannayuganda okuba obumu. Enguudo z'omu kitundu ezaatuuse n'okumumaamiza mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo Valley azibasuubiza okuzibakolera. Tell you that this road can be tarmac, you think I am dreaming. When I tell you life can change, you think I am dreaming. But my brothers and sisters, Uganda is rich. There is enough money to do all these things, only that money is being stolen. Akyusizza n'entunula bw'atuuse okubategeeza nti abakulembeze abaasooka baafugira emyaka mitono naye bye baakola bikyalabikako okusinga eby'emyaka 40 egy'obukulembeze bw'ayagala okukyusa. Idi Amin did these things. Milton Obote built the schools, he built the hospitals, the roads that we use today. The hospitals that we use today were built by Obote. Obote was in power for only 10 years. Amin was in power for only 8 years. Museveni has been in power for 40 years and he has done nothing. Ayagala kuwulira nsonga yonna ey'obusosoze obwesigamizibwa ku mawanga mu bukulembeze bwe. When Museveni took over, he made it his mission to divide the people of Uganda so that we cannot unite against him. He told us that the Acholi must not work with the Baganda. The Baganda must not work with the Banyankole. Banyankole must not work with the Basoga because he wants to keep us divided. Asuubiza n'okwongeza emisaala gy'abaana baabwe n'ab'eŋŋanda abakola mu bitongole by'ebyokwerinda. You make me your president. Your brothers and sisters in the military, in the police will be respected. They will be getting a good pay and they will be paid on time. I said it in 2021 and I'm saying it again, that the lowest paid police officer will be getting 1 million moving upwards. Abasabye obulabe obubaweebwa buleme kubaziba maaso. No, they will bring the money, you eat the money, but while you go to vote, as you are walking to the polling station, as you're picking the ballot, I want you to think about the road in your area. I want you to think about the women that are dying and then go and make a decision. Go and make that decision looking at that, knowing that they are paying you to wash your brain. Abalazi munna NUP eyawangudde nga tavuganyiziddwa kyagamba nti kimuwa essuubi. They like to say, oh, Bobi Wine is only known in Baganda. Bobi Wine is NUP is only in Baganda. I want to show you my sister who has won unopposed here in Lamo. Come here, my sister, greet them one time and speak. Bw'avudde awo ayolekedde butereevu Ekitigumu kyatuuse ku ssaawa 10:30. Enkulungo emuyingiza ekibuga asanze poliisi egikiiseemu kabangalizaayo n'ekimotoka kino ekyetikka amazzi. Neeno abasirikale balabise okwebuuzabo kennyini ekyabateesezaawo ebimotoka ng'abawagizi basusse ku kye babadde basuubira. Ayaniriziddwa mu kibuga omubadde n'abatandise okweyambulamu amasaati.
poliisi emwetoolooza ekibuga okutuusa wakubya olukuŋŋaana ebbali waakyo. Neeno abasuubiza enkyukakyuka. In slavery under Museveni. 99% of you have never seen another president. I am here to tell you today that you're going to see a new president in your lifetime. You are going to see a new president in your youth. I have already told you that Museveni never knew the word ghetto. He never knew the word ghetto. But when he knew that Bobby Wine comes from the ghetto, Bobby Wine started looking for my friends. Okay, kale njagala kwebaza wenna kyatugoberera webale nnyo webalire ddala tuzanye emboozi bbiri olabye ya BBS salute BBS telefina eno yo mwagikoze then netulaba emboozi eya NTV bwotunuulira emboozi eya BBS ebadde masavu nnyo naye NTV eina siini ezo zeekuwa ezo ina shoti zeekuwa ngeina engeri gyegatta emboozi nekulaga ekkubo NTV tuddizeyo akatambi ako nga katandika kati njagala olabe bakuwa mu maaso n'olaba ekkubo obukyafu bwalyo then ne zijja nga bakukyusiza ne bakwoleka NTV baba ne balyoka bakwoleka ekikubo ekikyafu okukira ebyawongo babyoza tebabyoza bibeera bikyafu mbu bajjajja mwe beeyagalira ne bakutwala zino emboozi nnina we natuuse nennemererwa okusalawo ani yagitukoledde obulungi naye erewe kankibuuze mmwe zombi muzirabye ani yakikoze okusinga according to you nendabayo wallahi kakati emboozi ya NTV eyo endeetedde okugyayo emboozi lwaki NTV emyaka gyonna ezeerwana ne gavumenti nga gavumenti erowooza nti NTV tejja egiwandiikako bya Swakaba oba egikubako amawulire ga Swakaba naye nga mazima gali nti abasajja bayimirira ku mazima kati ku kyabaddeyo wabadde oyagala ddala batulage makubo malungi nga tewali yadde luguudo lwa kolansi babadde baagala batulage ki kakati nzikiriza producer neyinza obeera nga si yabadde nteekateeka naye katugende butereevu mu story ya NTV emyaka 3 gyemaze ng'eweereza bannayuganda n'obugubi bweyiseemu ne gavumenti ya Mwami Museveni n'emirundi gye bagitaataganyiza n'ebyuma byayo ne bagitwala nga gavumenti erowooza nti NTV oba NMG eseketerera gavumenti katutandike. Nga wakayita emyaka 2 gyokka ng'olupapula lwa Daily Monitor lugunjiddwawo lwali lwekuumidde ku ngombo yalwo ey'amazima buli lunaku kyokka kye bataamanya nti gavumenti ya NRA yali ekyali engole mu biseera ebyo kyali tekigisanyusa. Bingi bye baawandiika ebitawoomera maaso g'abakulu ekyabawaliriza n'okulagira ebitongole bya gavumenti byonna okukomya okulangira mu lupapula luno waakiri babulwe zisasula abakozi baggalewo. Kyokka abatandisi ba Daily Monitor baali bamalirivu ku buvunaanyizibwa bwe baali beewadde okukombooza ng'amazima yonna gye gasula bagenda mu maaso na mirimu era bawandiika nnyo ku lutalo olwali mu Democratic Republic of Congo olwa Lord's Resistance Army mu bukiikakkono bw'eggwanga gattako enguzi eyali etandise okusimba emirandira mu gavumenti empya. Embeera eno ey'okumma Daily Monitor ebirango yatambulira ddala okutuusa mu 1997 obusungu bw'abakulu lwe bwatoolokoka gattako n'akazita akaavanga mu bagabi b'obuyambi abataasanyukira kyakulinnyirira ddembe lya bannamawulire.
nga Monitor esazeewo okugenda maaso n'okusunda amazima ensonga z'okuwandiika ku ddembe ly'obuntu nazo zaabasombera akabasa. Nga 21 Septemba 1997 bano baafulumya eggulire ku lutalo olwali luyindira mu Congo. Gavumenti lye yagamba nti lyali ffube ffufululu. Yawalawala abawandiisi baali okwali Charles Onyango Bo ne Andrew Mwenda ne bakuba mu mbuga z'amateeka olw'okugiwandiikako ebijweteke. Kyokka bano beerwanako mu kkooti etaputa ssemateeka nga ye yabataasa bw'ekizuula nti ekikolwa kya gavumenti kyali kirinnyirira eddembe lyabwe nga bannamawulire okuwandiika ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Mu kiseera ekyo ebbula ly'ensimbi lyali libeeyongera gattako okutiisibwatiisibwa gavumenti nga kino kyabasikiriza okunoonyaayo abanywanyi bwe banaakwatagana olwo embavu zibeeyongere. Mu 2000 baatunda ettundutundu ly'emigabo mu kampani eno eri Nation Media Group eyalina amakanda gaayo mu Kenya. Bakagigula bakitegeera ku lw'ameefuga ga 2022 nti olupapula lwe baalinamu emigabo mulabe wa gavumenti yennyini Pulezidenti Yoweri Museveni ng'omuntu bwe yakyeyogerera mu Runyaanyimbe ng'agiyita NMA Newspaper. Olunaku olwaddako balabirawo poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga basazeeko yaafeesi zaabwe n'okubaggala ne babaggala nga bino byava ku mboozi gye baali bafulumizza ku nnyonyi za Uganda nnamunkanga ezaali zikubiddwa mu Congo. Omuggalo guno gwamala ennaku 10 kyokka ne bwe badda abakulu baali bagenda n'ebikozesebwa byabwe bingi omwali kompyuta n'ebiwandiiko ebirala. Embeera eno yaviirako abasunsuzi bangi okulekulira emirimu gyabwe olw'akazito okuva mu banywanyi abajja aba NMG okusobola okukkakkanya obusungu bw'abafuga. Akalembereza kaddawo kyokka kawangaalayo emyaka 3 gyokka kubanga nga 10 August 2005 Andrew Mwenda yali mu programu ya byabufuzi ku KFM. Ab'ebyokwerinda ne bayingira studio ne bamusokoolayo nga basooka kumuwuliriza bulungi nga guddewo okukubaganya ebirowoozo ku nnamunkanga ya Uganda omwafira omukulembeze wa South Sudan Dr. John Garang n'abamu ku bayambi be gattaka abajaasi ba UPDF abaali bagibonga. Ono baamuvunaana ogw'okusekeeterera gavumenti n'okwagala okutondawo empala n'engenderere ne balumiriza ne KFM eno okulema okukoma ku mukozi waayo asobole okugoberera amateeka g'ebiweerezebwa ku mpewo. Abakulu basaba Monitor okwetonda oba Ssekyo kabajjuutuke wabula abagikulira ne bagejja omutwe era ne baguguba. Ebyaddirira kwali kuggala KFM wabula oluvannyuma yaggulwawo ng'etanziddwa obukadde bw'ensimbi. Mwenda kino nakyo yakiddusa mu kkooti etaputa ssemateeka era emisango egyali gimujwetekeddwako ne gigobwa. Omwaka ogwaddirira NMG yayagala okweyongera amaanyi mu Uganda era neggulawo omukutu gwa TV gye baatuma Nation Television oba NTV era negenda ku mpewo mu Desemba wa 2006. NTV, turning on your world. Nga bannayuganda baakaginyumirwayo myezi bwezi abakulu mu gavumenti bawalampa omulongooti ne bagikekejjula ku mpewo nga balumiriza nti tebamanyi ngeri gye yagendako kubanga ensonga za layisensi yaayo zaali tezinnaggwa. Okumala emyezi 3 NTV teyali ku mpewo okutuusa mu April 2007 ensonga lwe zaatereezebwa. Embirigo zagenda mu maaso kubanga mu Septemba wa 2007 Monitor era erina emboozi gye yawandiika ku ngeri poliisi gyeyingizaamu abasirikale abapya ekitaasanyusa kitongole kino era kyasaba abakulu beetonde wabula ne bafuuyira ndigamulere. Emyaka ena ejaddirira waliwo okwekalakaasa okw'enjawulo okwabalukangawo okugeza bannansi lwe baawakanya ekya gavumenti okuwaayo ekibira ky'amabira eri bamusigansimbi okukolerako egyabwe okwekalakaasa kwa walk to work alipoota y'akayiira n'okulonda okw'enjawulo okwalabikiramu ebirumira. Enfunda zino zonna bannamawulire ba NMG baali balonda olw'abakulu era nga bangi baayitibwanga ku bitebe bya poliisi okusoyebwa kajjogijogi w'ebibuuzo n'abandi okutwalibwa mu kkooti ne bavunaanibwa. Olumu ku nnaku ezitayinza kwerabirwa lwe lwanga 2 May 2013 poliisi lwe yasalako ekitebe kya Monitor Publications e Namuwongo ne baggalawo emikutu gyonna egiriwo. Bino byaddirira emboozi bano gye baawandiika ku bbaluwa eyali ebagiddwa General David Sejjusa eyali eyaseebya amabingi ku busika bw'entebe y'eggwanga. Okumala ennaku 11 ab'ebyokwerinda baali ku Monitor nga balumiriza nti baali banoonya bbaluwa eno weekukumiddwa.
mu 2015 ng'olupapula luno lutadde paalamenti kuninga ku nsonga ezitali zimu, bannamawulire ba NMG be bamu ku abo 53 abaafuumulwa mu paalamenti eno. NMG ne bwe yakyusa n'esindikayo bannamawulire abalala abakulu ku paalamenti, baasigala si basanyufu n'ebibawandiikibwako era ne batandika n'okusosola mwani ateekeddwa okuyingirayo okuva mu NMG. Mu February wa 2019 ekitongole ekirondoola ebiweerezebwa ki Uganda Communications Commission kyalagira omutimbagano gwa Daily Monitor okuggibwako oluvannyuma lwa sipiika mu biseera ebyo Rebecca Litwala Kadaga okugwemulugunyaako nti gwamuwandiikako bubi. Monitor yali ewandiisa emboozi ku mukyalo ono nti yali aganye okusasula omusawo w'ekinnansi amukolera ku nsonga ze, wabula Kadaga n'alumiriza nti bino byonna kwali kumuwaayiriza. Monitor yasigala erumiriza kimu nti be yawandiika baali babinoonyerezaako bulungi nga Kadaga n'atambulira mu mabanja ga mulaguzi. NTV yennyini nayo yalinga eyita mu bizibu kumpi bye bimu, wabula nga tekanuliddwa nnyo liiso ng'olupapula. Omwaka guno ebintu byakyuse nnyo nga byavudde mu kwemulugunya, abakulu n'amateeka agamu ne bagatwalira mu ngalo. Teri atajjukira byaliwo ku lunaku lw'okuddamu okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ab'ebyokwerinda bwe bajja n'ekiragiro kimu kyokka eky'okuwenja buli munnamawulire akolera NMG, era bangi baakubwa emiggo n'emirala ne gikwata ettaka, ebikozesebwa byabwe ne bifootoolwa, abalala ne batwalibwa ne ku poliisi ez'enjawulo. Newankubadde bakama baabano baasuubiza okunoonyerezera babonereza abaakirimu, baalinga abayagala okusanyusa abafunye obuvune, kubanga ne wetwogerera kati balabika beerabira nadda nti kino baakisuubiza. Mu Meeyi wa 2025 gavumenti yatiisatiisa olupapula lwa Daily Monitor nga bwe bagenda okugibendegera bwe batandika okufulumya emitwe abakulu gye baategeeza nti gyali tegiwoomera maaso. Emitwe nga guno Goodbye Rule of Law Till We Meet Again n'emirala mingi abakulu baategeeza nti gyali giwunya ziizi. Okuva mu kalulu k'e Kawempe North, NMG yagobwa ku mikolo gyonna okuli omukulembeze w'eggwanga nga buli bannamawulire baffe we balabwako basindiikirizibwa eri nga kyakuttale. Ekya paalamenti nayo okwefuulira mu kiti ng'embazzi kyabadde tekigumiikirizika nga kyaviiriddeko abakulira NMG okujambalira gattako abalabi baffe abaatuuse n'okugingoola n'okugirabula, okujjukira nti ababaka abaliyo be baabalonda nga n'olwekyo balina eddembe okulondoola bye babateeseza nga bayita ku NTV, Daily Monitor n'emikutu gyabwe emirala. Ku mulundi guno NMG egamba nti okufa n'obutanyagwa balina okulwanirira eddembe lyabwe ery'obwebange ate nga lirerebwa mu ssemateeka nga si baakudda mu kuwoza nti olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera. Ye NTV bannange baakoze n'emboozi kati simanyi nabadde ndaba akulira NTV NMG yonna awamu yagambye tebagenda kuvunama ku mavivi, tebagenda kwegayirira nga balwanirira eddembe lyabwe ng'abamawulire, tebagenda kwegayirira muntu yenna. So era nali ndaba olupapula olwo lwe bawandiikirako Goodbye Rule of Law Till We Meet Again. Omutwe ogwo baagukuba, twajjano ne tugwogerako, baagukuba nga kooti bagukuba okusinziira ku kooti y'amagye. Remember, kooti ensukulumu yalagira kooti y'amagye ereme kubeera nga ekyajinga abantu. Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti abalamuzi si be bafuga eggwanga lino. Kakati kyova olaba bawandiika Goodbye Rule of Law Till We Meet Again nga Mwami Museveni amaze okulagira bazeewo enkola eno, era ne bagenda mugundi mu paalamenti, kooti eno neeragirwa ekole ki eddewo. Kati we bawandikira Goodbye Rule of Law Till We Meet Again. Era twakulaga wano General Kayindo Tafire yali mu paalamenti yawo ng'akutte olwedde bali kweri etteeka naye ng'akutte Daily Monitor eriko bye bye Rule of Law
ne tugamba omukulu yategedde olupapula kye lugamba. So NMG bye bizibu byeyiseemu ne nalabya agikulira ng'agamba musaaga ffe tugenda kukola kye tuteekeddwa okukola, tetugenda kuzikiza. Emyaka 30 NMG ebadde etobana gavumenti, niyo owulidde bye bazze bakoonako. Enfa ya Galanga nawe ogyebuuza, ekugula ennyonyi enkadde nawe ogyebuuza, abasirikale engeri gye bayingiramu gye babali kuruutingamu nawe ogyebuuza. Rebecca Kadaga yali anywereza ku jjajja mulunda nga bw'olengeraawo Rebecca Kadaga bakizuula nga maama entebe yagibaddemu na musawo ne baagala okwabira dderemu ne talega kikafuuwe bye twogera bituufu. Bye twogera bituufu nnyo nnyini ddala. Ensonga y'amabira nayo yalimu, kwegamba bazze bakuba emitwe, enguzi mu gavumenti n'ebirala bingi, emivuyo mu banka, NTV, Daily Monitor. Kale yeye emboozi nzikiriza era tugenda kujja n'emboozi mu mboozi yaffe eddako ey'amataba. Obudde butuliiridde empinga naye ka tujjewo emboozi eya Kenya, Tanzania rather. Simanyi lwaki Kenya ndi nnyo ku mimwa. Nendoza tujijirewo ddala emboozi ey'amataba, tujijjewo omulundi gumu. Kakati olunaku olwajjo twakulaze emboozi nga amataba mu kibuga Kampala gafrodinze era abantu 4 bafiiriddemu. Mu kufiiramu abantu 4, abantu balina be banenya. Mu be banenya mwe muli Hamis Kigundu, kyokka ate waliwo n'omwala gwa KCCA, waliwo guno omwala gwa Nakivubo n'ogwa KCCA John Redde. Kati guno gwa KCCA kwafiiriddeko abantu 2. Guno gwa Ham gwayonoonye emmaali y'abasuubuzi mu kibuga kyonna, ate ne basekulwa n'emiggo. Njagala tusooke tulabe emboozi eno. Enkya ya leero enkuba ebadde etonnya obutasalako ekedde kufudemba mu Kampala n'emiriraano, ekiviiriddeko amazzi okwanjala mu bitundu ebimu naddala eby'ekikko. Mu kitundu ekimanyiddwa nga ku Mbuzi mu Kisenyi, abaayo bakeeredde mu ntiisa bwe bakitegedde nti amazzi agaakedde okwanjala gasaba abavubuka 4. Enkuba etonnye nejjula wano wonna era tufiiriddwa n'abantu 5. Kulabika nti omwalo gwatwalanga amazzi ne gatambula ne gagenda katolwayo tegakyasobola genda olw'okuguzimbako, mbubo baagala bizimbe bafunemu ebyabwe. Abatuuze batubuulidde nti abaana bano babadde basula ku mwala guno, kyokka enkuba bw'etonya amazzi ne ganjala tebasobodde kwetegula okukakana nga gabatutte. Tusaaliddwa nnyo abaana baffe abo n'abalala n'enkya kiyinza okubeerawo, naye tuteeka 3 baba tutte wali mu kliniki, poliisi ne bajjawo ne batwala emulago. Nga mu buli ngeri tetubafaako, bakulembeze mulina okuvaayo mulabike nti abaana mubalwanako, mubajja ku nguudo, mubajja mu mifireje, mulabika nti Uganda etambula bulungi. Abatuuze bagamba KCCA esuuliridde nnyo omulimu gwayo ogw'okugogola omwala ekiguviiriddeko okwanjala buli nkuba lw'etonnya. Bakama baffe abatwala mu State Council abali waggulu tebatuuka wansi, balwana entalo kituufu naye tebajja ku ground. Tubalonda bajja ne banoonya akalulu bakatunoonyaamu batuuka, naye bwe tumala okubalonda tebaddayo okulabika. Nga bwe baba bagenda okupulaningira abantu n'okupulaningira ekibuga basooke beetegereze tekigenda nyigiriza muntu wa wansi eno. Abeegwanyiza obukulembeze bwa Kampala okulinginia Ronald Balimwezo ko nayagala eky'omubaka wa Kampala Central David Lois Lubongoya batuuseko mu kifo kino ne basaasira nnyo abatuuze. Kitalo ddala ekyokufiirwa omuntu n'waba omu bw'ati ne waaba muntu omu, ekibuga kyaffe ffenna
bannakampala bannayuganda abantu baffe basula wano embeera ebaleetera ekyo yaki ya bwavu ya butabeera na mirimu n'olwekyo ensonga yaffe bannange yakulaba nga tutereeza Kampala tutereeza Uganda yonna kyannaku nnyo guno mulundi gwakubiri okulaba nga abantu bafa so ekyensaba ekitongole ekya KCCA ebbanga lyonna tubadde tuyisa budget ku mwala guno ogwajjugula tubasaba muveeyo omwala mu guzimbe tulabe nga tutaasa obulamu bw'abantu bano batebereza nti omutawaana gwonna gwandiba nga guva ku nzimba embi ey'omwala guno okukakkana nga gulemereddwa okutambuza amazzi obulungi kiraba bulungi nnyo bano bagenda ne bakozesa olukujukuju omwala mu kifo ky'okusigala nga guli straight ne bagublockinga kati amazzi gaago gakomawo poliisi etubulidde nga bwe kyanoonyereza ku nfa y'abavubuka bano ko n'okumanya ebibakwatako emibiri gino ena gyagiddwayo ne gitwalibwa mu ggwanika emulago nga kaweefube aliwo wakunoonyereza ebibakwatako naye nga bw'obatunulako emyaka gyabwe oyinza okuteeberezebwa bali mu myaka 16 ku 23 bakama baffe bali maziga bakaba tetulina kye tugenda taasa tuddewa baffe byonna byonna bifudde byonna tusobola kujjamu kaka tugenda kubeerawo tutya saba pulezidenti Museveni eyakwata n'asayiningira amu nti azimbe ku mwala amuyimirize zakufa abalinaanya omwala mujje mutuyambe ebizimbe ebiri eyo 20 byebikoseddwa mu mbeera eno omwami oyo yabulokinga amazzi agaali gatambula obulungi paka ku mwala kati amazzi geraga mu maduuka g'abantu stopping hamu alekerawo okuzimba buli wazimba ffe twongera kulumwa miliyoni 8 naye nga tukolera mwene embeera nga tewaliwo yadde ayinza tulanirira omuntu wawasinga kabatabala tulina kwetwetuamusazewo okujate gavumenti etunudde butunuzi pulezidenti Museveni ali mu kampayini mu kifo ky'okujayambi bannakampala mukyala Nabbanja musasulira abantu ab'ebigwa bitalaze mwali musasulidde kabazinga kale yembeera abasuubuzi gye bayitamu buli kimu mukirabye in fact ngezezzaako okubeera nga mbatemera abantu bano bonna mubalabe okulaajana kwe balaajanamu naye ate batuuse ne bakubwa emiggo emaali yaabwe eweddewo ebintu byabwe biweddewo ate ne bakubwa kibooko abagambibwa okubera bakifeesi bahamu nga bakolagana naki ne poliisi abasuubuzi tubalabye emirundi mingi nga beekalakaasa naye okwekalakaasa kw'abasuubuzi embeera bw'ejjawo ebintu babibalaatiramu bubalaatizi embeera bw'etabuka nga balowooza okujja nabo okugira tetugamba nti abasuubuzi tubasuulirire naye embeera bw'ejja ng'enyigiriza ffenna tugikwatire wamu bw'ogamba nti ekyo ekyo kyaba boodabooda nze omusuubuzi tekinkwatako owa boodabooda gwe batuma okunona ebintu ewuwo ye gw'otuma okutwalira omuntu owa boodabooda embeera bw'etuuka ku musuubuzi manya nti naawe okukola toyina kubanga ate bye weetikka abikutuma aveeri kati ebintu tuleme birabiranga mu ango yakubeera nga nze munnaye kasita bali kuba boodabooda kasita bali kuba takisi ekigudde wa neiba kiwulirize bw'oba weetaaga okuyamba kakati waliwo omukyala wano naagamba nti mutuweeko bigambo bibye si byaffe abasuubuzi baatugambanga bo tebali mu byabufuzi mujja kukiwulira
buli muntu wali abunire twagezaako munayo okwekalakaasa nga bo abasuubuzi nga be bakulidde okulemesa Bannayuganda okusibuka mbu bajja kwonoona ebyamaguzi byabwe ne twogerako ku mwala mugwaleese mbu Nuupu enkulaakulana simanyi gye baleetawo bo gye bakuba abasuubuzi nga mubadde mufuuse ekizibu era ffe tuliwo okukola ssente ffe ebyobufuzi tubiraba bulabi wemudde eri nga mudda Muteesa ne Museveni omwala baguwa amu kale ye ndowooza y'omwana omuwala oyo tetujja kubeera nga tugigaana ye ng'omuntu. Kale katweyongereyo bwe tuba nga tuvuddeko awo mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Solomon Kampala yavuddeyo n'agenda maaso n'okugatta eddoboozi lye ku bavubuka abali munda mu ggwanga erya Tanzania abali mu kwekalakaasa abanoonya obwenkanya n'eddembe n'okubeera nga beesalirawo eri ensi yaabwe nga bannansi era ebigambo bye byafaananyeko bwe biti. The young people of Tanzania for standing up to this nonsense, and this is what happens in countries where governments try to rig elections and proclaim whoever they want and just keep on going with their own interests over the interests of the people. Okay, bye byabadde ebigambo bye. Newankubadde nga bannansi b'eggwanga erya Tanzania beekalakaasiza leero bayingidde olunaku lwakuna. Ebintu bingi byonoonese, ebintu bingi byonooneddwa ebyaba abakungu abali mu gavumenti tekirobedde kakiiko ka byakulonda kubeera nga kalangirira omukyala Samia Suluhu nga awangudde akalulu ka 2025 munda mu ggwanga erya Tanzania. Okusinziira ku bivaayo oba ebivuddeyo bitwoleka nti Samia Suluhu awangudde n'ebitundu 98. This is unbelievable. Ate nga kituufu kubanga Samia Suluhu yavuganyiza n'abantu 16 ye nga 17 niye 16 bonna Tanzania egamba babe era tewali abamanyi tebalina yadde akatundutundu k'amaanyi. Tuweko katono ku ddoboozi ly'omukulu oyo nga alangirira ebyagenze maaso awo wennyini ne bw'otakajjaawo. Na Dr. Samia Suluhu Hassan wa CCM alipata kura 1,913,866 sawa na 97.66. Hivyo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisoma pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha 9 na 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 na kanuni ya 57 ndogo ya 4C ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 na mtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Bwatyo Samia Suluhu bwe yawangudde akalulu era nga yabadde akiikiridde ekibiina ekya Chama cha Mapinduzi ekifuze eggwanga erya Tanzania emyaka n'ebisiibo. Okusinziira ku mukutu ogwa BBC News Africa gulaga nti Tanzanian Election Commission has declared President Samia Suluhu Hassan the winner of this week's presidential election, winning with 97.66% of the vote. Gwolengera oyo nti awangudde n'ebitu okusinziira ku BBC News Africa egamba nti ebitundu 97 n'obutundutundu 66
kwa wangulidde. Kino kitegeeza nti bali 16 Samia Suluhu basigazaawo ebitundu 2 basigazaawo 2.4 y'omu atutte 97.66%. 16 kitegeeza nti bo basigaza 2.4. Kati simanyi 2.4 oba bagigabana batya. But this is Africa. Eno ye Africa. Najangolooza ategeera afuuka ekimenke ekiwengemeku. Mbadde ntunuulira wano waliwo mwami bamuyita Fadi Great MK. Fadi wa Great MK yagambye nti Mama Suluhu Samia should seek military assistance from the Great CDF General Muhoozi Kainerugaba. UPDF will restore order in Tanzania in 4 hours. Nti Samia Suluhu yandisabye ku buyambi okuva ku yandisabye obuyambi bwa military okuva ku CDF asinga General Muhoozi Kainerugaba. Era ng'agamba nti UPDF esobola okuzza emirembe mu ggwanga erya Tanzania mu ssaawa 4 zokka. Mu ssaawa 4 zokka. Era naga nti mujja kuneebaza oluvannyuma. Waliwo wano omwana eyamwanukudde n'agamba nti wulira obusiru obuliko ne power bank. Luwiraiti ye yayanukudde. Wulira obusiru obuliko ne power bank. Oba bino ebyana birya mmere ki tugimma abaana baffe. Ayanukula ne yagambye nti Samia Suluhu asabe CDF asinga okubeera ow'ekitalo ow'amaanyi mu nsi General Muhoozi Kainerugaba. Mu ssaawa 4 ajja kubazikizza obwo bwegugungo obuli e Tanzania. Koluwiraiti wulira obusiru obuliko ne power bank. Oba bino birya mmere ki tugimma abaana baffe. Omanyi okubeerawo ng'owulira gwe oli untouchable. Kati abasajja abawagira MK balaba bali untouchable, undefeatable. Naye olunaku lulikeera kumakya ne tubabuuza ebibuuzo baganda baffe. Ne tubabuuza ebibuuzo. So NTV Kenya nayo yavuddeyo n'egamba nti Tanzanian President Samia Suluhu Hassan wins election with 98%. BBC yatugambye 97.66. 97.66. NTV Kenya tugamba nti 98%. So ge mawulire agava side zeyo mu Tanzania. Twagala kubebaza mwenna abagoberedde omukutu guno ogwa DPTV Uganda. Nze Sajjime buterevu nnyo, twagala kubeera nga tubateera wano. Mbadde ne Morgan ku mapeesa, at the same time yabadde Kulenzi abikoze ebiringa wa lukuku. Twagala bata tubagaliza olunaku olulungi. Tugenda kudda n'ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga bingi. Tugenda beera nga tubibatuusaako. Katubateere wano, Katonda abatukuumire. Tusinkane mu mboozi n'abezeeko. Peace.